buli we lukubwa nga sente zo zikola ki zifuluma bufuluma. Wano abantu balowooza nti obugagga bwe balina okukuuma zimoolo bizimbe ttaka, tebanamanya bukulu bwa okuyiiya n'okutetenkanya okw'engeri abayimbi baffe Bannakatemba kwe batetenkanya ne bateekawo product naye ne babeemu kugifuniramu product yaabwe okubasasula kyebandibadde babasasulamu. Era muwulira kati nazo neeyo nakyo kifuuse kya byabufuzi. Simanyi ono agenze wa Museveni abayambeko, simanyi ono agenze wa bino si byandibadde nga simanyi ekikolebwa kyonna kirina kgenda wa president. Kino kya ggwanga lyonna nti buli akola afuna ku mulimu gwakola ki gwakola. Era mbadde mbuulira abantu ne bwaba omulimi wa kasooli atuuya na mu Uganda yatafuna, atalina kyakola yakola ki yafuna. Owa kasooli akeera ku makya mu nkuba n'alima, bwakungula ng'ayise mu bingi kilo siringi 7, kawunga 3,000, kawunga 3,000 ng'abazigabana be bali abatakola ki abatalima, eyalima aviiriddemu awo. Nezitu nga bwe bikola ki nga bwe bitambula. Bakube ku busaasi balabe ebintu omutawaana gye gukola ki gye guva. Kubanga era ekimuwonya kikoze eki kibuze. Ne bagezaako nabo amagezi gaabwe nga bakola ki nga bwe galaba. Kubanga tetulina system erabirira abantu baffe. Salawo bamwongereyo mu bakugu ab'emulago Cancer Institute. Era gye babadde bamukeberera ennaku zino Dr. Dumba emukwatako yabiina. Era gye bazuulira nti ekizibu kyali mu malo bakiyita obusomyo. Ya muganda waffe, mutabani waffe, mukwano gwaffe Adamu, mwenna abali wano n'abatali wano, abakulembeze baffe mwenna abali wano, ab'enjawulo, buli omu mu kiti kye, balwanirizi b'eddembe mwenna abakungaanidde wano, abayimbi ne ba-artists mwenna abategese n'abazze okuwerekera munnammwe kawungeezi ka leero. Bannaffe mwenna kitalo nnyo, kitalo ddala gye tunadda ffenna kufa tteeka. Munnaffe ono Katonda ye yamutuwa era asiimye n'amweddiza ku myaka 36 gyokka. Naye nkakasa nti ku myaka emitono ennyo gy'amaze ku nsi, nga Honorable Nambooze bw'agambye, tekigaanye kukozesebwa Mulwana okuleka ku nsi Mark akabonero akalibeerawo emyaka n'emyaka. Alese Mark etasobola kusangukako
kumala ebbanga ddene nnyo. N'olwekyo ffenna kawungeezi ka leero satanirenze nga neeyogerera ng'omuntu, newankubadde tuli mu nnaku ey'okuviibwako omuntu gwe twagala, naye era mpulira nga ndina emirembe okuwerekera omuntu abadde wa mugaso ng'alina ettafaali ddene nnyo lyalese ku nsi yaffe. Mulwana nze kumutegeera eyamundeetera yali Asumaani ono Semakula mwaka 2010. Mu kiseera ekyo twali tugenda nga entegeka zitandise ez'okugenda mu kalulu ka 2011. Yali yandeetera n'abalala nga tanandeetera Mulwana abayiyeera, naye Mulwana mu kaseera katono yajja n'abusooka mbuuza biki byensobola okuteeka mu luyimba, njagala nkuyimbire naye biki byensobola okuteeka mu luyimba. Nimuyitiramu katono awo nga sibifudde nako kubanga nali munyooma ku lwa sayizi ye, ku lwa myaka gye, nga ndaba mwana muto, ate nga bwe nkugambye nali nsinkanyeko n'abalala nga sinamusinkana. Naye mu nnaku ndowooza zaalinga 2 zokka yandeetera ennyimba ez'enjawulo ng'amaze kuziyiiya n'okuziyimba, nandeetera kasidi okuli byayiiza mu kase. Zaali nnaku nga 2. Neneewuunya ate nga buli omu ndowooza awuliddeko ku luyimba olwo Toka kwa barabara. Bwe nalwowulira bwe nti already nengamba ti lwe luno. Era etutambudde nabo bakimanyi, kampeyini zino zetugendamu teziba nyangu n'akamu, nannyo ffe abazigendamu ng'obusobozi bwaffe butono, ate ng'ebyetaagibwa biyitirivu, ebikwe byolina okutegeka biyitirivu, ate ng'oyitira mu mbeera ekuliko y'amaanyi, bakutulugunya bakuyisa oli mu makomero liwa. Kubeera mu kampeyini ezo kintu ekimala ku muntu emirembe. Nze njagala mbategeeze nti oba oliawo singa terwali luyimba luno Toka kwa barabara, kampeyini ezo sandisobodde kuzimalako. Naye buli lwe lwakubwanga nempulira amaanyi nga gakola ki, nga gakomyewo geeyongedde. Era bantegeeranga bamanyanga ki bwe mbanga anyiize bateekeko ki Toka kwa barabara. Ate nga si kidongo na gundi yokka, naye n'ebigambo, amakulu agali mu bigambo nago nga gakola ki, nga gabitambulirako ne gavaayo. Jjukira mu kiseera ekyo yali agamba nti myaka 20 na meka 25, gyali myaka 25 ku olwo, kati giweza meka ana. Naye era ne bwagamba myaka 25 ebyaliwo mu kiseera ekyo nakati byebikola ki, byeyongedde naki na bweyongezi. Myaka 25 abantu tebalina mirimu, myaka 25 abantu battibwa babonyabonyezebwa, myaka 25 abaana tebasoma, myaka 25 amakubo mafu, myaka 20 byonna byayogerako, nga buli omu awangalira mu nsi yaffe ng'abiraba nti biki, nti byebyo weebiri byayimbako ebibaliko ebibatawaanya. Kale nno
Adam yakola omulimu nga bwe mbagambye si lweroka lwe yayimba ezasinga okufuna ettutumu zaali 2 naye ng'olwo lwe lwasingira ddala naye 11 bwe yaluyimba emyaka gino gyonna kimu kyensobola okuyita amafuta agantambuzizza lubadde luyimba lwa Adamu Mulwana kamu n'entambula. N'olwekyo kufiirwa kunene, kufiirwa kwa maanyi, okukuuzaako n'ebyosobola okwogera obaolyawo ebirala byewandiyogedde. Kuva olwo 2010 tutambudde ffenna emyaka gino, banaffe aboogedde obuzibu Mulwana bwayiseemu mu myaka gino gyonna. Kituufu nkimanyi nti ayise mu mbeera ezitali nyangu, ate nga kimu ku bimuleetedde kubeera mu mbeera eyo lwe luyimba olwo ffe lwe twenyumirizaamu, naye nga ye lwamugyako ki emirembe n'emikisa oba olyawo gye yandikoze eki gye yandibadde nagyo. Mu mbeera eyo munzikirize neebaze ne si kwebaza buli omu yenna awangadde naye amuyambye mu ngeri zonna, amukwatiddeko awazibu, nga ntandikira ne kwabo babadde awangala nabo mu nnyumba b'ennyumba ye. Mwebale kugumiikiriza embeera y'okuwangaala n'omulwanyi nga ajja kuwangaalira mu buzibu nammwe bw'abaleetera, obw'obutaba na bikozesebwa awaka, obw'obutaba na bisanyusa, abalala bali oba olyawo mu kwejala bye mutasobola okwerekereza kwe mulina okwerekereza nga mugumiikiriza munnaffe oyo. N'olwekyo bamaama abamukuumye mwenna mbeebaza ne si kwebaza yenna, era nsaba mubakubireko mu ngalo. Abooluganda oluusi abooluganda babeera baaluganda naye nga obuyambi buba butono. Emikwano gyo seera ebingi giyamba okusinga naki n'abooluganda. Kale nno naye mwenna njagala mbeebaze ne si kwebaza yenna. Banne abamubaddeko ebbanga lino lyonna, munnaffe Haruna weebale nnyo, weebalire ddala kumukwatirako, ne banno ababadde naye okumpi. Nga bannange bwe bagambye, nze tebeerangako mpisa yange okweyogerako byenkoledde omuntu yenna. Oli bw'aba asiimye nkimulekera ye aba yakola ki, yaba akyogera nti ono yanyambako, ate nakyo si kimusuubira nti alina kukikola ki, kukyogera. Bwe tuyamba banaffe kyetaaga oyambe nga tosuubira kuddizibwa kintu kyonna. Yamba buyambi kubanga kyekisaanye okukolebwa, kyekisaanidde. Yamba nga bw'osobola nga tosuubira ne weebale.
bweyambako okubanga kyekikola ki kyekisaanidde omuntu ayagala buyambi, n'olwekyo bwekola ki bw'oba osobola kola ki muyambe. So nze sijja n'akatono okwogera ku biki bye tuyiseemu ne Mulwana kuviira ddala 2010 gye twatandikira ne 2011 ne 2012. Okusooka kyali kya nnaku nti we yalwalira ennyawo atandise okulwala, nange kennyini olumbe lwali lumbala embiriizi, era abamu abajjukira mu biseera ebyo natuuka n'okutwalibwa wabweru, era Omukama mulungi kubanga nali katono nnyo nfiire ku nnyonyi entwala wabweru, katono nnyo kubanga nali sisobola naku kusaba obuyambi ku nnyonyi, nava kuvi ku ntebe n'ennandama wansi, era nali mumutwe gwange manyi nti ekyange kikoze eki kiwedde. Aye Omukama nansobozesa okuvaawo nentuuka gye nali ngenda nenzijanjabwa, era ku nkomerero nenkomawo kuno. Naye namalayo akabanga, namalayo ebbanga lya myezi ndowooza ng'ebiri n'ekitundu. Kati amadda era najja nga sinatereera bulungi, naye nensanga era emboozi ya Mulwana ng'etandise. Mubuzeeko simuyambye, simanyi sikoze eki, simanyi biki, nga abantu abamu batandise okugezaako okukozesa embeera ye eyali mu matigeera, nga ali mu mbeera ey'ennyamiza, nga munafu nnyo, nga muyiddala, mu kifo ky'okumuyamba buyamba nga waliwo abamuyamba naye nga balina n'okuteekako ebigambo ebyolekereza abalala. Kale ono ye yandibadde akuyamba, kale nze nkuyambye naye oyo yandibadde akuyamba aliriddawa. Ebintu bwe bityo mubiveemu, kubanga ne mu nnaku zino waliwo ababadde bangamba naye gwe oli musawo, eddwaliro lyo liririddawa. Kale ne Segirinya waakiri abadde asimbye eddwaliro eriryo gwe dokita liririddawa. Era nga yembeera esi nabagamba nti olutalo lwe tulwana n'oyo eyawamba ensi yaffe, bwe tuba bakuluwangula, lutalo lw'okwenunula bwe tuba bakuluwangula, tulina okuwangula ebintu bina. Nzize nga mbyogerako bintu bina, bwe tuteteeke mu mbeera ya kubiwangula ebintu ebina, tujja kusigala nga tuli baddu. Ekintu ekisooka kye tulina okuwangula kutya, kubanga